tewali bukulembeze bwonna bussibwamu kitiibwa nga bulinnyirira eddembe ly'obuntu. Museveni n'ava kuba president ku Monday. Asibira mu ICC. Abeera mu ICC. Abeera mu komera. Ennyonyi eba etokota. Era ennyonyi ziri ku stand by Hague zitokota. Eziramunona. Nga bw'olaba Bashir simusibe kakati. Olaba abantu abatiddwa mu November abo. Ne statements ezakula abantu mwene bonna ezo zonna fayiro gye ziri. Zino embase ze mulaba wano si bizimbe ba compiling evidence. Yes, kiwedde. Mawulire agakagwawo General Museveni embeera yongedde okwera nga emukyukira mu State House. Ebintu byongedde okwera nga bimukayira. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okulinnya wansi ne waggulu. Gavumenti ya Mwami Museveni yakubeera nga eteekebwa ku ttaka. Wuliriza nnyo ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo buli Munnayuganda afune obubaka obukalimu. Ampuliriza embeera mu State House eyongedde okwera nga ate ekambagira omusajja omukadde ow'enkofiira. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, General Muhoozi Kainerugaba waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma omukambwe ku ye. Wuliriza General Muhoozi Kainerugaba nakugamba mu mwaka gwa 1980 omusajja ng'abaana abato ba Kadogo bali mu lutalo nga bakuba emmundu, ono teyaliyo yadde. Era ono ne tumulaba ng'akuza birthday ye ey'emyaka 12 nga General Museveni amaze okubeera nga awamba obuyinza mu mwaka gwa 1987 ng'akomyewo munda mu ggwanga Uganda okuva mu ggwanga erya Sweden. Kati waliwo bwino ayongedde okubeera nga afuluma ku musajja General Muhoozi Kainerugaba olwaleero CDF ow'eggwanga Uganda. Waliwo Kadogo aleese bwino. Ogenda kuwulira abalwana, ogenda kuwulira abafiirwa ebintu byabwe, ogenda kuwulira abaatoba ng'olunaku olwaleero tebalina ke bayina nga ne mu magye g'eggwanga Uganda baabagoba mudda, baabatwala tebalinnya, baabatwala tebeesikidde kanyeebwa nga ne Nabugisi mufungize. Nga bo baalwana nga bakadogo, nga bakitaabwe baafa, bajjajjaabwe nga baafa, nga n'ebyobugagga bya famire zaabwe byagenda. Naye ng'olunaku olwaleero mukwano gwange beeyaguza lujjo. Kyannaku nnyo kiruma ng'olwaleero tebalina ke balina, bwino ayongedde okwera nga ate afuluma. Eby'omusajja Yusufu Nsibambi ow'emawokota si birungi. Ono atandise okwera nga alumbibwa abalonzi. Wuliriza, jjukira yafuddeyo n'ategeeza nti abalonzi b'emawokota etteeka lyawagira era etteeka omu ku baalireetanga yeye erya sovereignty bill mbw ab'emawokota balyagala. Kakati nnono bamututte nga Nabugisi mufungize nga ne Joero Ssennyonyi avuddeyo n'addamu okwambalira omusajja ono buleesu buwenjuka. Wabula bino byonna nga biri bwe biti munda mu ggwanga Uganda, nzize nga nkutegeeza nti waliwo baasi ezireeta abantu ne zibayiwa munda mu ggwanga Uganda ekiro n'emisana. Wabula nga baasi zino tezikubibwa ku mukono, era nga baasi zino teziyimirizibwa, era nga baasi zino tezibuuzibwa wa gye zitwala abantu bano. Kakati olunaku olwaleero bwina amaze okubeera nga afuluma abatembeeyo oluvannyuma lw'okubagoba ku nguudo. Ogenda kuwulira ekiri emabega ew'abantu abayingizibwa mu ggwanga Uganda, nga waliwo n'owa poliisi yavaayo n'akakasa ebigambo bino n'ategeeza nti waliwo abantu abayingiza abasajja n'abakazi abavubuka okuva mu ggwanga erimu ery'omulirwano nga babayingiza munda mu ggwanga Uganda, nga bano tokkirizibwa yadde okubabuuza lwaki babayingiza nga tebalina bye boogerako okuyingira mu nsi yaffe. Uganda abasajja bali mu kugitwala, Uganda abasajja bali mu kugyegabira eggwawo. Wabula bino byonna nga biri bwe biti ebya Yusufu Nsibambi nkugambye nti si birungi. Omukyala Honorable Betty Nambooze bakireke abotodde ebyama ebiri mu Paalamenti. Wuliriza, ku tteeka bannayuganda bonna lye basimbye Nakakongo, lye basizze kimu ng'enkuyege ne bagamba nti terijja teriyisibwa, nga twalabe ne ku Profesa Gavana w'ebbanka enkulu eya Uganda ng'avaayo ng'ategeeza nti lino etteeka ligenda kuzza Uganda emabega, nga ne Ssaabasajja Kabaka Emmengo yamaze dda okubeera ng'ategeeza nti tali ku sayidi ya tteeka lino. Olaba ne bannaddiini nabo ku mulundi guno bali ku sayidi y'abantu. Mukwano gwange waliwo ebizuuse ng'abasajja etteeka lino ate baalikyusizza obuwaayiro, naye ng'obuwaayiro buno ekyamazima baakyusizza luzungu. Kakati etteeka lyakuyisibwa ku nnyondo. Nkugambye nti Honorable Betty Nambooze abotodde ebyama ebiri mu Paalamenti. Amawulire mangi nnyo ge tulina olunaku olwaleero ge tugenda okubeera nga tutunuulira. Omugezi emabega w'emizindalo Kawandwa Bigambo Promax, mukutu gwa EKTV gwa nkyukakyuka, mukutu
gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Teekako ekigala akatambi kano katambule nnyo. Okkalire owulirize wazenga atambula naffe omanyi kye tuba nakyo. Ndulundu y'amawulire ago agakonera ddala ku muntu wa wansi. Omusajja amanyikiddwa nga Okero Onyumu ye bamaze dda okwera nga bamusayirira omusango. Kakati ku luno Bannayuganda omusango gumaze wiikisi 3 gumaze okwera nga gukomekkerera. Ono ng'ekibonerezo ekimuteereddwa ku mmeeza kyakwera nga ate agenda ku kalabba. Omusajja ono anaateekebwa ku kalabba kubanga kaakoma okwera mu mwaka gwa 2005 era ne kaggyibwawo. Kati nze naawe tugenda kubitunuulira. Gavumenti bingi bye tugenda okutunuulira. Sheikh Ashraf gwe tutambula naye musajja musomi wa ddwa Kayingo ku namba esembeyo 3711 ogenda okwera nga omufunira. Mukwano gwange EDC awo e Canada waŋŋambye nti ennamba gy'okubako teyitamu. Ennamba eri 070 7 36 ye Sheikh Ashraf ojja kwera nga omufuna. Ennamba yetevaako oba kumukubira oba ku WhatsApp agenda kwera nga akusomera edduwa ng'akozesa kabaani na mazzi ga lukuya ekyamazima embeera ejja kwera nga ekuterera. Kakati awatali kulwayadde okumala akadde n'akamu tugenda kwera nga tutandikirawo. Wabula njagala owulirize baagoba Bannayuganda ku nguudo, baagoba Bannayuganda mu butembeeyi, naye nzize nga mbagamba nti abasajja n'abavubuka n'abakyala n'abakazi abatunda ebintu mu Kampala ensangi zino tebamanyi lulimi Luganda, tebamanyi lulimi Lunyankole, tebamanyi lulimi Lusoga, tebamanyi lulimi Lulugwala, bamanyi lulimi ki? Ekyamazima njagala owulirize bwinoono, njagala olabe akatambi kano, olabe Munnayuganda bwanyigirizibwa, bwagobebwa bwakolera, bwagobebwa mu maka g'enjuya n'emenyebwa, ate ng'abagwira mukwano gwange bo beeyagalira mu nsi ye, bo bakyatembeeya, bakyakola buli kye baagala, nga ne bw'otuuka kugenda ku poliisi omugwira asobola okukulekayo ng'ate omusanga gukoze ku ggwe. Bino tuzze nga tubiraba. Nzize nga nkulaga Abachina bye bayisa Bannayuganda mu makampuni mu ggwanga Uganda. Nzize nga nkulaga Abayindi engeri gye batyobolamu Bannayuganda mu Uganda naye ne basigala nga bayinaayina ate nga Munnayuganda yasigadde mu maziga. Kati njagala owulirize nnyo era njagala olabe n'akatambi kano ate okakyalinga ennyo buli Munnayuganda ategeere nti tulina okubeera ng'ensi yaffe Bannayuganda tujezza mu ngalo kubanga naffe mawanga mwe tukolera ekyamazima tosobola kumanyira munnansi waayo n'osigala ng'oyinaayina nga bwe kiri munda mu ggwanga lyaffe, nga bwe kiri mu nsi yaffe, okuggyako ng'abasajja abali mu buyinza bw'ensi yaffe ekyamazima nabo nga si Bannayuganda nga beeyitanga abo era nga batwalanga abo baganda baabwe abatunyigiriza abatutyoboola naye ne basigala nga bayinaayina mu nsi yaffe. Njagala olabe akatambi kano tukasimbudde akoolwaliro mu busungu. Oyambadde biki? Bwe muyite jangu naawe oyambadde biki? Bano abaana neze engoye abasitambuza balundi gobadde wakana balundi boogera ddo lulimi ki? Boogera lulundi boogera Luganda naye tebalumanyi bulungi. Oluganda olumanyi? Tolumanyi kati otunda meka? Muli baggwanga ki? Mani shimwe bakonjo balundi bano badombolo ya Solo. Ati kati mugenze kati tubugule abo badombolo ya Solo buli kimu tebakimanyi. Nkugambye neze engoye bali mukulimba Katonda nyambe ne mbala bako ne beereta n'amagi linda kajja amajo mugambe lya mmeka tajja kuddamu wabula yaya ga kinusu tamanyi bavawa simanyi bave wawe ne bajjula wano neno mayono bajjanga ba refugee ne bava mu camp ne bajjeno ne bakola. Nkugambye bo batembeyira babaleka naye ate mu government mu register mwe bali baba atembeyo la bintu ajja mutwala mu oto mulaba tebajja bo bayitawa era nabo batambana bagena nemona obadde okimanyi nti wano ogenda ku police no military yakulekawo ogenda ku police no military ate yakubye notukayo nakulekawo ng'ate yakusobezza ng'ate munyiivu muzibu nnyo noweetonda afuna ekizibu n'omusudan mugende ku police yo omusudan tasaaga bw'ataakuleka eyo ali n'omusudan aba ne mmundu ye ng'ali bw'ataakuleka eyo wano Uganda omunnansi abantu yawambibwa omunnansi yalwawo okuwulirwa omugwira ne bamuwa protection ne bamuwa ne bamuwuliriza bakita batya kiriwa okumuwuliriza okumuwa attention kyekyo kyennyini mwanyinazi ye ne bamuwuliriza gwe munnansi ne batawa abakuwuliza bamuwa audience osobola kuŋŋamba nti mwakajja abantu mu ntobazi mujja abantu ku streets babadde bali mu buyumba mubajje mu ntobazi bayingidde obutembe bafuneyo ku sente maybe bave mu ntobazi bavudde walala ate obuyumba mwe baddukira
obagana mumbumenyawo kati ekitufu ogaye waliwo akiri emabega ayagala kusuula njagala nkubulire wano ebintu bijja ngijjukira lwe baatugamba ku mmotoka ffe abalina emmotoka twalo twazitunda ng'atalina musipi asala ne mu takisi ne mu baasi kati omuntu ajja n'akola pulojekiti eyo ng'abaze biliyoni ze nga 100 ne bagiyisa nti tugenda kuyisiza etteeka kakati bw'amala osooza biliyoni 100 kila muntu kya nani gwakigenderamu bwaweza kyabadde ayagala nga kyakivaako ng'etteeka livaawo ero livaawo nga bayiye eddala titwagala elementi gwe bavuga n'atuddeko avuga ne gwe batwalako elementi nga akatale kajja nga bazigula ng'olwo abaze enfunayo obuwumbi bwange 4 mu bagwagwagwagwa nga nkita era akawunti ewewerako obuwumbi 4 ng'elementi etteeka livaawo nga bayita kati enamba plate zino sesima gye zaava zino namba plate twabonaabona ne namba plate osobola okusasulwamu seezo waliwo namba plate ezempya namba plate eyo ogiraba ogisasula naye okugifuna bakugamba agiteekako emmotoka olina ogitwala bagiteekeko olina okugirinda ffe twatumanga kabugu n'asiibayo n'asulayo namba plate nyina wempisaawo emmengo ng'ekiri awo ku national IDs kati ne weebuuza kati ennamba tebakyazikwatira baatugamba nga tuwadde emyezi bwekiti simanyi wiiki simanyi tewaddamu nakuzoogerako kasita baafuna sente zaazo nti oli alina nteeka gyakoze nti njagala obumbi bwe buti tojjala kulaba nga ne mu kumenya amayumba waliwo akiri behind alina kyayisaawo alina sente ekinnuma sente zonna buli sente zebanoonya zitagetinga mu nnaku sente bazijja mu munaku teri sente gye baali batagetinze ng'eva mu mugagga buli sente gye batagetinga eva mu munaku kyovola mu Uganda omunaku nnyo ate aba n'obusungu bungi nnyo omunaku nnyo n'akola ennyo era akola n'etaliziweza n'omugagga nnyo nga ne byakwata bimanyi mwajja sente bwentyo bwenkola mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi kaakati ampuliriza nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu gwo ogw'enkyukakyuka ogulwanira eddembe ly'omunnayuganda kawandula ebigambo Promax nze ndiwo okubeera nga ntematema okuttaanya ensonga ezigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda kaakati no tuzze nga tubagamba nti gwe munnayuganda abasajja bano abali mu buyinza ekyamazima bakulabamu emigaso giri 3 gyokka era ebigambo bino Honorable Betty Nambooze bakireke yavaayo n'abyogerako n'agamba bw'omala okubeera ng'obalonda awo ekiddako baba bakwagaza misolo bwamala okuggyako omusolo n'ogamba nti abaaye nakulonda nkuwadde omusolo lwaki mu ddwaliro teri ddagala lwaki ebinnya mu nguudo biyitirivu lwaki amasomero gagudde gaweddewo awo ekyokusatu babeera balina kuteeka mu kolokoonyi oba kayite akaduukulu okubeera nga bakusiba bye bintu bisatu abasajja abali mu buyinza bw'eggwanga Uganda abamaze emyaka 40 bye baagaliza munnansi omusajja ali mu kutembeeya tebamanyi na Luganda naye bo bali free tewali abakwatako tewali abagambako naye munnansi bakusange ng'otembeeya akawale k'omunda munnansi bakusange ng'otembeeya ejjirita bakusange ng'otembeeya ebikwanso kaakati n'abasajja bajja kutwala nga n'empale ziri waggulu okulaga nti bakambwe okulaga nti banyiivu okulaga nti basungwavu tebakwagala kulaba ng'okola akasente ne kakubeera mu nsawo wabula balese abantu abajja obuzimu ggwanga lyaffe abajja obuzimu nsi yaffe okubeera ng'ate batulinnyako n'okubeera nga Uganda yaffe abasajja baagala ndowooza na kugifuula y'abagwira nga teriiko bwannannyini olwo balyoke bafuge nga bwe baagala nga Uganda teriiko muntu agamba nti eno property yange nze ndi Muganda ndi Mukiga ndi Munyankole ndi Musoga Uganda yaffe si yammwe kati Uganda buli lwenajja ng'egendamu amawanga amalala ng'egendamu abagwira bangi nnyo nga nabo batandise okufuna bagaggawadde baguza amataka bazimbye tewali abagambako kigenda kutuuka ekiseera nga Uganda teriiko bwannannyini nga Uganda eringa bw'olaba kampu y'abagwira nga tewali muntu n'omu ategeerera munne wabula nga abatono abali eri waggulu be basalawo era ng'ate mukwano gwange be bafuga eggwanga Uganda kyova olaba nga abantu bangi nnyo bayingira mu Uganda bayingira mu nsi yaffe awatali bagambako awatali bakubako yadde n'omukono ate ne batuuka ne beeyagala n'okusingawo bannansi bannannyini nsi Jeno Museveni kyava akugamba nti fenga abaganda ekyo kibi nnyo kikukubya era abaagenda kubeera nga akukurashinga nga bwe yakola abaasooka era n'abanyankole bw'atyo n'aboogeza ti fenga abanyankole we shall crash as we did in the past kitegeeza nti buli lwe weeyagaliramu ekyo ky'oli
ti ndi Munnayuganda, ndi Muganda, ndi Musoga, ndi Mulugwala, abasajja bibanyiiza tebaagala kwera nga bawulira nti waliwo abakirayiminga Uganda nti yaabwe. Kakati naawe tuli mu nsi yaffe Katonda gye yatuwa era mwe yatufulumiza okubeera nga tweyagalira. Mpuliriza, ebyo bye biri munda mu ggwanga Uganda. Munnansi ali mu kkaaba, munnansi yeyaguza lujjo, naye ate abatali bannansi mu Uganda gwe kimanye nti beeyagala nnyo n'okusinga munnansi. Tusimbudde tweyongeddeyo mu tteeka eri mu Paalamenti. Honorable Yusuf Nsibambi ebigambo byongedde okwera nga bimukaayira, ebigambo byongedde okwera nga bimukambagira, ng'etteeka lyaleeta lyeyongedde okwera nga ate mukwano gwange limulakira. Etteeka amaze n'ayogera ekituufu n'agamba nti ekyamazima lino etteeka twalireetera Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Emmandwa bwanika emaze omusajja n'emutemba n'ayogera ebyama. Jjukira nti buli muntu aze ng'asoma etteeka lino ng'alinnyonnyoka ng'aliyingira munda nga likulaga nti lyabulaku bubuzi kulituuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bbiiru oba Kyagulanyi Bbiiru. Kaakati abasajja bano nga baagala okulaba nga Mitembo bamulemesa okubeera nga addamu okufuna omunwe gw'ennusu kazibeere siringi 1000 okuva ebweru w'eggwanga, nga bagamba nti eno jjajja omusimbi omuyitirivu ogutambuza ekibiina yadde nga tebamuwadde ssente okuva mu gavumenti ng'amateeka bwe gaali galaga, ekibiina ne kisigala nga kiyimiridde. Nakugamba nti General Museveni kisinga okumuluma kwe kunyigiriza ekibiina kya NUP n'akisibira abantu baakyo, naye ate abantu baabo be basiba ne basigala nga beeyagala. Abaana ba Alex Waiswa nga basoma, abaana ba Eddie Mutwe nga basoma, abaana ba Bobby Yang ne babazimbira enju. Ebyo bye bintu ebiruma General Museveni ng'alaba tagenda kuteeka NUP ku ttaka kubanga bantu bakiraba nti bw'ona nsiba famire yange NUP ejja kusigala egibeererawo mu basic needs. Abaana bange kasaba n'asigala nga basoma, abaana bange kasaba n'asigala nga balya, obulamu bujja kusigala nga bwe nga bakula nga babajjanjaba. Kiba kitegeeza nze nina eddimu ery'okulwanirira ensi yange kati ekijja kijje. Kati General Museveni kyayagala okubeera ng'ajjawo nti NUP ebeere nga njavu nga tesobola kulabirira mwana w'oyo. Kiteeke fiya mu bantu nti omwana wa Akirewo bw'anaaba nga tasoma naawe ojja gamba abaana bange tebajja kuddamu kusoma, abaana bange tebajja kuddamu kufuna mmere, abaana bange bajja bagoba mu nju. Naye buli lwalaba nga NUP esobola okwafoodinga ebintu ebyo, ekyamazima General Museveni kimuwa okwetakula, kimuwa okubeera nga omutwe gumuluma n'agamba NUP ekyamazima nina kukola buli ekisoboka okulaba nga njavuwaza. Kyova olaba nga yaleeta etteeka lino omusajja Yusuf Nsibambi lyakedde olunaku olwaleero n'ategeeza nti ekyamazima etteeka twalireetera Kyagulanyi era etteeka gwe litagetinze teri muntu n'omu mulala. Ebigambo Yusuf Nsibambi amaze n'abyatula, njagala obiwulire, wabula ate bwe tubivaamu njagala owulirize engeri gye baagala ate okukukuta mu Paalamenti okulaba ng'etteeka lino baliyisiza ku nnyondo. Oba Bannayuganda bonna bassiza kimu nga nkuyege ne bagamba nti teriyita. Abasajja baagala kubeera nga baliyisa mu ngeri endala ennyo naye ng'ate bbi nnyo n'okusinga ng'ate bwe riri olunaku olwaleero. Sooka owulire bya Nsibambi ng'akakasa ng'agamba nti etteeka ekyamazima Kyagulanyi gwe twalireetera afuukidde gavumenti ya Mwami Museveni akayinja mu ngatto. Omusajja yagenda e Bulaaya nga tumanyi tugenda kuweweera, naye ate kyaleeta ne kyali mu kkola ekyamazima gavumenti ya Mwami Museveni bwe taleeta tteeka lino tegenda kubeera ng'emusimattuka. Kyokka ate ejjukira etteeka lino era bwe baliyisa gavumenti ya Mwami Museveni dandigiviirako okubeera ng'ateegwa kubanga ekonome yaayo egenda kubeera ng'ekka ku ttaka. Wuliriza ebigambo bino ate nkomewo ne Betty Namboze mu bino mu Paalamenti, wabula nga n'ebikwatagana ne General Muzikani Rugaba mwaka gwa 1998 ebizuuse ono teyalwana. Kakati nno abasajja abalwana abaali bakadogo bwina atandise okubeera nga tangira kirisozo okutangira be bantu abeyibaala ne babeera ebweru mu biyumba ne baga nti oli gundi yafa noga omuntu yafa ne bagamba Uganda nfufu nnyo. Mpe ekyokulabirako waliwo omukulembeze eyeesimba mu byokulonda n'awangulwa oba n'awangula tewali amanyi, n'ava wano n'agenda mu Paalamenti y'e Bulaaya n'ayogera n'ataakaka n'agamba ekiri e Uganda kifumba mutuku era waliwo okubba, tewaliwo abantu banyigirizibwa, tewali gavumenti ntuufu. Nze gavumenti entuufu Paalamenti ya Bulaaya nega
nemuwulira negana omukulembeze nefulumya ebibaluwa bibakuntumye timujja bunyonyole nefulumya ebiwandiiko ebigaa nti okulonda kwe Uganda kwali kukyamu kakati omuntu aleeta sente aga eno ensi giteekamu ntya sente kati oli bwakomawo wano okujja kumuvunaana nti wagenda otya toyinza muvunaana byayogera eri kubanga Uganda terina luta ibeta jurisdiction ku mbeera yeeyo kati netteeka ligamba nti wayose bino n'ovumirira ebyenfuna n'ovumirira ebyokulonda nga waliwo akakiiko k'ebyokulonda mu mateeka abantu babatadde mu byapa n'abantu bwe bagenda kulayira olonde n'aboludda oluvuganya kati ate biwayogedde nga tebikwatagana nga nabyogeredde wano naye bagati oli wano ekyaddondo webikwata webatulumye omusajja abadde agenda kukola pipeline y'amafuta agambye tayinza kujja wano wafiira muloge kubanga parliamentary ye Bulaaya yagambye bweti kakati gwe oyagala bakuleke oyineyine nga tewawaaba wekubira nduulu okomyewo n'ekibiina kyo kiri mu gavumenti byoyogedde byanjwanjwa kati tewabaddewo tteeka linanula lukoba ebikolobera ebikolebwa ebweru nga bikwata ku mbeera etaataganya embeera y'okwetengera n'obwannannyini n'ebirala byonna ebiri mu kawaayi. Omanyi mwami Nsibambi oyo yansomesa amateeka myaka egyayita Makerere eyo naye kati oluusi mutuno ne ngamba ono yansomesa amateeka kubanga ne byansomesa tekyabikkiririzaamu mu ngeri gy'ayogera kakati ndi mu kifaananyi kati nze nina n'omuyigiriza amateeka ate nga yagansomesa kati neebuuza yageerabira oba akaddiyemu kuba waliwo ekyatuukawo awo nti kati nze nina omutereeza mu mateeka kubanga abeera siniya mu mateeka ngeri gye yagansomesa. Namba emu agambye nti ensi eno nti kati nga bwe tulina etteeka ku mukwano ogw'ekikukujju nti kaakati bwabeerawo ekitongole ekiwagira omukwano ogw'ekikukujju eyo mu mawanga ag'enjawulo nti bwe kisindika ssente wano twetaagawo etteeka eddala okutaayiza ssente ezo. Kati ayogera ekyo yali musomesa w'amateeka manyi politics ene egera netwonoona netuva ku mirimu gye twaliko ate olwedde ogambye waliwo etteeka erikuusa ku mukwano ogw'ekikukujju kiba kitegeeza buli kimu oba ziba ssente oba ne bwebeera nyambalo oba abantu bakimootinga gino etteeka olwedde liba weeriri kati ate lwaki oba weetaaga etteeka eddala kati odola buusabuusa n'amateeka gayogerako anti kakati muli eyo ogenze mu ggwanga ery'enjawulo n'ovumirayo gavumenti mbuweetaagawo etteeka gavumenti eno okusobola okujja eno ekkwata etteeka lya sovereignty sirye kati tulina kye tuyita extradition laws nti gavumenti bw'eba eyina enkolagana n'eggwanga x munansi wa gavumenti w'eggwanga lino bw'agenda mu ggwanga eryo n'akolerayo ekikyama ekyekuusa ku gavumenti eno bwe muba mwina extradition treaty gavumenti eyo eba esobola okukuwa omuntu oyo si sovereignty bill si yekikola already tulina extradition treaties era n'enkolagana ey'amawanga ag'enjawulo kati Nsibambi ekyo takimanyi nti sovereignty bill yegenda okireeta ekyo kati kyovudde olaba munnanga nsobera kubanga yansomesa amateeka naye kati byayogera sibitegeera kubanga already tulina extradition treaties n'amawanga ag'enjawulo tewetaaga sovereignty bill eno sovereignty bill si yegenda togenda kgenda mu ggwanga x nti ogenze mu America nti ogenze kukwata munnauganda wemba okozesa sovereignty bill naye anyway nga bwe ŋŋambye nti politics egenda ne abantu kugamba ne bafuukira ddala ekitategeerekeka naye buli omu bw'atyo bw'asalawo okukola ebintu bye kale nga tumaliriza etteeka kati mukwano gwange embeera bwetyo bweri omusajja yavuddeyo n'akakasa era n'ekyokulabirako n'akiwa nga kya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyokka mu byonna ekisinza okubeera nga kinyumira omusajja Yusufu Nsibambi wabadde ng'ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agambye nti tamanyi oba ye yawangula oba baamuwangula kitegeeza nti naye akakasa
nti akalulu akagwa 2026 kalimu emivuyo era akalulu kano tekalangirwa mazima na bwenkanya kubanga singa abadde akakasa nti kalangirwa mazima na bwenkanya nga Robert Kyagulanyi Mutembo bwagamba nti kabbibwa era balangiriramu General Museveni nga si yawangula yandivuddeyo n'akakasa nti General Museveni yawangula naye agambye oba yawangula oba teyawangula kitegeeza naye kennyini akimanyi bulungi nti awo waliwo ekitali kituufu y'ensonga lwaki ataddewo oba wabula nga ebyo byonna bitadde ku mabbali omusajja Yusufu Nsibambi yakugamba nti etteeka lino ligenda ku bantu bonna abali e Bulaaya aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda abali e Bulaaya ensi yaabwe beesula ku myoyo ensi yaffe beesula ku mitima nga twogera ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne tubagamba bannaye mwakitegedde eggwanga lyaffe abantu babagoba ku nguudo kyokka ne babagoba ne mu butembeeyi bannayuganda baali bafuna 10 mu nsi yaabwe ate mulabe bano abatembeeya nga sina bannayuganda bo tebabakwatako era bo tebabagambako yadde okwera nga babagoba oba nga babagobaganya awo nga nti etteeka lino lijja kujja likwateko likugambe tiwayogera bubi ku Uganda lwaki oyogera Uganda mafuukuule nga bwolaba olunaku olwaleero olutalo luliwo wakati w'omusajja Lumbuye n'omusajja CDF General Moses Kainerugaba ng'agamba nti oyo Lumbuye tumwetaaga alina emisango muyitirivu nnyo naye ng'ate omusajja byayogera byonna bijja ne bibeerawo omusajja byayogera byonna bijja ne bituukirira omusajja byayogera bye biri munda mu ggwanga Uganda bye bigenda mu maaso olunaku olwaleero kale nno n'olw'ensonga eyo omusajja byoro Ssenyonyi akugamba nti amateeka gonna Yusufu Nsibambi ge baagala okwera nga bakukuutika mu tteeka lino ekyamazima waliwo amateeka mwe biri byonna nga bajja kuyita mu mitendera gye baagala okubeera nga Lumbuye bw'abanga alina omusango ku ggwanga Uganda nga balina enkolegana n'eggwanga erya Ttakke kiba kitegeeza nti mugenda kuyita mu tteeka eryo mugende Lumbuye bamubawe era mumuleete mu ggwanga Uganda bw'aba talina musango kiba kitegeeza Ttakke talina bwegenda mukuwa nga talina musango oba olina kutwala bujulizi nti Lumbuye yakola kino ne kino ne kino ate nga kimenya etteeka lya Uganda kakati awo we tuli ng'omusajja etteeka limulakira omusajja eyalireeta era yali emabega waliyo Yusufu Nsibambi yekka eyakavaayo n'ategeeza ensi nti lino etteeka ddungi nnyo ebigambo byongedde okwera nga bimukaayira wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ng'etteeka bannayuganda balirwanyisizza paalamenti ate waliwo akakodyo akapya keyagala okuyitiramu okulaba ng'etteeka lino mukwano gwange erireeta era erikakatike ku bannayuganda njagala owulirize nnyo ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke okakase nti bano abasajja basobola okuleeta etteeka nga Yusufu Nsibambi bwe yagamba nti lyakuyita era ne liyita oba mwogedde oba temwogedde so kati bino ebintu General Museveni yandibanga alina kyagala okuyisizaawo mu tteeka lino either nga ayagala kulaga nsi nti mu ggwanga Uganda nga tugenda okukola etteeka tukkiriza ebirowoozo by'abantu bonna ne babireeta yadde nga tuliyisa ku mpaka okusinziira ku ffe nga bwe tulabye naye nga tubawuliriza bw'abanga si kyayagala lwaki etteeka abantu baligaana ate n'osigala ng'oli bakakaatikako ate nga waliwo embeera eraga nti waliwo amateeka bannayuganda ge bagaanye era ne gagaanibwa okubeera nga gayisibwa njagala owulirize ebigambo bino then bwe tubivaamu tulyoke twolekere ewa General Moses Kainerugaba mu mbeera y'emu ne Yusufu Nsibambi ono bamututte nga talinnya akatambi tetuyinza kubeera nga tukabuusa maaso gezaako okukola kulaba nti bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi kubanga ate bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tugulewo n'abantu baweewo omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese zakusekeeterera mbu sente ezo enkolagana eyo yakuwakanya government policy enkolagana eyo yakuwakanya government interest kati gweofuukirawo foreign agent of the foreigner ekyo kitegeeza nti kati bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero
okujjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza ne bannayuganda ffenna abasigaddewo miliyoni z'abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti nambooze yakoze kino ateberezebwa okuba yakoze kino lino etteeka olwo likuteekerako ow'ekipande nti ofuuse agenti waki wa foreigner n'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga bwe bagyogeddeko ate nga tegirikkiriya kubanga bw'ogamba omuntu nti kasita okola ebintu ebiri against government interest omuntu akubuuza government interest ngisoma wa ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala nti eno government policy kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ekiku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola ebintu bingi tebiriiko government policy nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo kimwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest kino kiri against government policy n'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira bad faith bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawa omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde nti nga balina etteeka lino bajja kussaako omusango buli we bayagalidde kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa namboozi oyo si agent of a foreigner naye nga gwe ebbanga eryo lyonna oli mukomera bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo n'olwekyo ebbanga lyonna omala mukomera ku remand ddene nnyo kati bajja kukwata nga bafunayo kati olaba nga oli faaza bwe bakwata ekalangala just okumususpectinga nti nno onalabika nafuna sente mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti tebakinnyonnyola bagambye kisinziira era kisinziira ku bintu bingi kisinziira kati etteeka teribeera bwerityo etteeka teribeera mbijwasi teribeeraawo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbu okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti kati omwana wange Kadaama n'abeereyo nze nenkubyamu ebifaananyi nga nesimbye kugwa kansala olwo nga nfuuse agent of a foreigner oba nze simanyi na mwana wange nze mmanyi nti omwana wange gyali kugwa Kadaama buli kasente kampeereza ka musaala gwe bo basobola okujja naga nti abadde nga akajjeeyo mu bawalabu abatayagala Uganda so buli munnayuganda yenna lino etteeka ndirabye mujja liraba nga litandisokola nti ate ne one time buli gwe banayagalanga okuvunaana bajja muvuniranga akawaayiro mwe bamuvunaanira wano naye nze nsaba komiti ebeere y'amazima ebbanga lyonna buli muntu etteeka ng'otaddeko n'ebitongole bya gavumenti byennyini birivumiridde muntu ogwo nsibambi yekka ogwo atannyonnyodde na kiti kimwe yagidde yekka muntu ogwo yekka yeyagambye nti teeka ddungi nga n'omugamba obugambe nti gwe wali bazze ng'agamba nedda kakati komiti eneesinziira ku ky'okukola lipoota ate egamba nti etteeka ttuufu eruli baakasuka etteeka ly'omwami ono ow'Emityana lumu sipiika n'agamba nti etteeka lino kye tuvudde tuligoba kuba abantu abasinga obungi baaliwakanya tesobola teeka abantu gye bawakanyiza era ne Asad ngenda gibaleetera muwulidde mbasabye nange banzikirize njogereko gye bali kakati ku luno ate lino lwaki tulisaawo ng'abantu baliwakanyiza mu ngeri y'emu nga bwe twagoba liri lino teriteekwa nagenda. Okay, kale kakati ebigambo bya Betty Nambooze bakirekeho nalebo byebyo ng'agezaako okukutangaaza butya abasajja bano mu lukujjukujju we baagala okwera nga bayisa etteeka lino wadde General Museveni avudde mu bigambo bye n'alyesamba n'alyegaana n'agamba nze siina kye mmanyi era ebiri mu tteeka eryo nze sibirowoozanga nako yadde okubeera nga mbikola mu ggwanga Uganda wano era nze nga Museveni tibwabula omusajja omukadde w'enkofiira bye nabagamba birala nnyo n'ebyo bye bayisizza mu tteeka ebyo bye bataddemu byabwe banoonyeza byabwe nga bannabyabufuzi nze sibibagambangako
kati omusajja ng'etteeka limulakira ng'etteeka baali bala bubi olw'akatengo n'okutya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'agenze mu ggwanga lya Amerika. General Museveni musajja mugezi nnyo, nakugamba toyinza kibuusa maaso nti ye musajja omu kubasinga obugezi mu Afirika. Ye akyejjamu mangu era mirundi mingi nnyo bw'ajja mu kitundu nga waliwo eddwaliro erivunze, ye nga yeekwasa abaliwo n'abaliddukanya, yadde nga tasobola kuteeka mu nkola libeere bulungi, libeeremu eddagala, era ye avaawo nga waakiri asibawo omuntu n'abalaga nti ye amaanyi agalina agasiba omuntu, era abo be batakola ye akola, ye ne yeerongoosa. Ne ku tteeka lino avuddeyo n'ategeeza nti nze ebyo sibibagambangako, yadde ng'ate mu nkukutu baagala ddiisa, era naye ng'abadde amanyi nti liyinza omuyamba, wabula nga bingi nnyo ate baateeka mu tteeka lino ebiruma gavumenti ne bigenda okwera nga bijimegga. Omusajja Generality Wabulwa avuddeyo n'abyesamba, wabula nga nkugambye nti ate balina obuwaayiro obukambwe bwe baagala okubeera nga bateeka mu tteeka lino wakati ng'abantu bamaze okubeera nga bali kuba mu ttooki. Kati wano mu kuliddaabiriza, mu kulikubako enfuufu, bateekemu ebyabwe ebinyigiriza opposition basobole okubeera nga ate baliisa. Wabula ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ffe tutidde amateeka mangi agazze nga gayita. Waliwo n'amateeka agaliwo mukwano gwange olunaku olwaleero nga ganyiga Munnayuganda naye nga weetuli nga weegali. Era ne lino ne bwe lyandiyise ffe twandibaddewo nga weeriri, kubanga amateeka mangi nnyo abasajja bano ge baayisa agabakuumidde mu buyinza okutuusa olunaku olwaleero. Wabula ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera, nakugambye nti General Moses Kainerugaba waliwo bwino ayongedde okubeera nga afuluma. Ono mu mwaka ogwa 1986 nakugambye nti gwe mwaka gwe yakomawo munda mu ggwanga Uganda 87 n'akuza birthday, naye nga mu mwaka gwa 1998 paka 86 nga General Museveni tannaba kubeera nga awamba buyinza, ono teyaliiko munda mu ggwanga Uganda, yadde nga waliwo abaana abato abaakuba emmundu ne balwana nga bakadooga abaali mu myaka gye, ono teyalabikako yadde mu lutalo. Wuliriza bulungi nnyo. Kyokka olutuukidde olunaku olwaleero ng'abaana bonna abagambibwa okubeera nga baalwana mu lutalo ne balusimattuka basajja battu ne basobola okubeera nga bawona, ate olwaleero tebaliiwo, era nga bangi ku bo baafa, ekyabatta nze naawe, nga bangi ku bo baavu, ekyabavuwaza nze naawe, nga bangi ku bo basajja battu baddeyo ne basoma naye nga n'emirimu tebalina. Lwaki tebalina mirimu nze naawe ng'ate baalwana ne bakitaabwe ne bajjajjaabwe? Njagala owuliriza sitoola eno okakasa abasajja bano nti si benkanya. Ekyamazima beefuulira buli muntu yenna eyateeka General Museveni waali olunaku olwaleero nga beerabawo nga bo, kati ne bazzukulu baabwe beeyagala bakugamba abajjajjaffe baalwana era ffe twalwana, naye ng'abaana baabo abaafa, abaana baabo abaayiwa omusaayi, n'abo bennyini abaayiwa omusaayi abamu ku bo bakadogo abakyaliwo, baavu balunkupe bakopi ddala, bali wansi tebalina yadde akantu. Kyannaku nnyo okubeera ng'entuuyo zo ekyamazima tozifunyeemu ate nga wooli oli mulamu, oba ofundako n'abaafa, naye abalamu okubeera nga babonaabona nga bali mu nnaku, ekyamazima kibi nnyo. Yusufu Nsibambi abalonzi batandise okubeera nga bamukubira ku masimu mukwano gwange. Tugendagendako mu katambi akamukubiddwa essimu, omu ayinza okuba nga yakawuliddeko, oba oliawo ng'omulala tannaba kubeera nga akawulirako. Ono abantu batandise okubeera nga bamukyalira, okumukubira amasimu n'okumugamba alekeraawo okwesiriwaza n'okuteekawo ebiteeko eby'ekisiru olw'okuba nga bamukuba akalulu. Si gwe basoose okukuba akalulu, si gwe basoose okubeera nga bajja mu paalamenti. Paalamenti teyali ya nsikirano nti agenda kugifiiramu. Paalamenti si ye, si ya kitaawe, si ya nnyina. Kakati nno abantu b'e Mawokota batandise okubeera nga ono omusajja bamwambalira, nga ne ku mikolo ono batandise okubeera nga bamulabula nti wabwanaagirinyirako gyonna, oba guli waabwe oba guli we nga yagukoze wakugobebwa n'eka yabwe ne Mawokota aleme kuddamu kubeera ng'alinnyayo. Singa asigala omusajja ono nga yeebuguyaza nga yeggyako amagezi ago, ate ebitabo byagamba nti yasoma ne bitamuyamba. Ebintu biwanvu yenno eby'etteeka lino, wabula njagala nsooke mutwale mu mboozi ey'akadogo ate we tugivaamu. Yusufu Nsibambi owulire General Moses Kainerugaba ebigambo ono ebiva eri Kadogo, ekyamazima si bye byandibadde ebituufu ng'abasajja bano bakadogo baalwana. Oba oliawo twandirabyeyo ku generaali nga Kadogo olunaku olwaleero, kubanga yalwana. Lwaki ye si Geno? Lwaki si Meja? Lwaki si Kano? Naye ng'ate ataakuba mmundu ye CDF olunaku olwaleero munda mu ggwanga Uganda. Byampuna biwulire.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banga President Museveni okujja e Luweero ejje eddene lyeyafuna mu Luweero baali baana Baganda. Abatuusi okuva Engoma, Wakyato, Yesi baaliyo ng'abalifiji baatwegattako kubanga Afandi Regema yakola nnyo okuyingiza abatuusi mu ggye, naye ng'alina ekigendeerwa nti alina okuddayo eka. Ye yali mission Regema kye yakola ne Bakagame gurupu yaabwe yonna nga bwe baagenda e Rwanda. Naye Buganda bw'otunuulira Kayunga, abaana abe twajjayo abaana 4,000 abaakuba busunju, essaawa zino nnyinza okugaa nti tebaweradde 200 mu magye ga Museveni. Bwe nkulaga abaana be twatulinga Katagwe, aba gurupu yavaayo egende mu Western Axis ne Sefali, Bafande Sejjusa, Bannalweyiso baani, bw'ogenda n'obuuza nti bantu bameka abaava Lubona, biganja bya training yagwa mu nnyimu Kiira, abaana tebaliiwo. Katonga eyo gy'olaba bridge juze emenyese ogirabye, abaana omusaayi ogwasigalaawo ng'ekigenderwa kunoonya mirembe. Abaana abaakubwa Erukaya First Battalion ya Pekus Kuteesa abattibwawo baali bangi. Okukwata Kampala ono lwakuba nti ebintu waliwo ekizimbe ky'endaba emabega ekyo bakiyita Crest Tower. Essaawa zino ogiraba nti enyirira, naye ku ssaawa eti yasigaza kirawuli na kimu kubanga mwali mwekwesemu abasekaye b'Obote baalutwa abalowooza nti Radio Uganda teyinza kukola ki kutwalibwa kubanga otwala Radio Uganda oba wambye eggwanga mu kiseera ekyo. Nakati yadde radio ziweranga mmekanga 2. Radio Uganda ye radio y'eggwanga. President Museveni wayinza n'okugamba nti yalangiridde ekiro ku Radio Uganda obuyinza mbuwaddeyo, mbuwadde ababwagala, kati nze nzize ebbali mulete gwe mwagala. Nti President Museveni yagudde eddalu yawaddeyo obuyinza nti kakati bana ababbi President Museveni ebisooka bibamulemeza ku buyinza. Era yeewunya Kyagulanyi n'agamba Kyagulanyi tabirangako LDU, tabirangako mukyaka myezi myaka 3 mu parliament avaayo n'achallenginga NRM. Omwana gwe twasa Kyagulanyi twamusanga mu P4, Seggona gw'olaba yali mu P3, Balukwago bantu abasanga bato. Ate kati Seggona ne Kyagulanyi oyagala gamba Kyagulanyi mukulu ku Seggona. Anti kati kyenkulaga mwamusanga mu P4 Kyagulanyi kati 83 Kyagulanyi yali mu primary, yali tannaba labika n'okula, bali baana bato. Kati nkulaga ku ssaawa zino omuntu walaba Kyagulanyi alowooza nti Kyagulanyi w'amaanyi nnyo, olidde naye kwegamba ezo zonna weakness ziri mu ki. Kati ngaffe abadde ku ground mu ntalo, tugenze Congo, tugenze Rwanda, tubadde Sudan, tubadde mu Northern Uganda, tulwanye entalo z'awana eza corruption ezaki, kweganga olaba nti waliwo weakness eri mu NRM. Tumanyi ebintu bingi ebiri mu magye, tumanyi weakness eziri mu magye, tumanyi failures eziri mu magye, naye bw'ovaayo n'ogamba kati nga mu magye tulina protocol, n'ogamba afande CPC ebisaawe waliwo Serwanga nga ky'omubuulira avugira emmotoka n'agenda wa president n'agamba gitatula wano tugende genda omunnyonnyole, omwana wo wuuyo akubuulira byakubulira. Ku ssaawa zino mulimu Afande Masiko. Tuweze tuka mu ofisi ya Afande Masiko era ajja kuwuliriza agambe Gita. Okay, nja kikolako. Naye bambi naye waatandikira talabawo. One thing, pa now UPDF bweri si NRA. NRA twalina omutima gw'ekyama. Nga bwe gamba nti NRM yajja okulongoosa eggwanga lino. Ffe amagye tubeere mu ntalo zaffe, tukuume borderline, olidde. Naye NRM, President Museveni nga kyabala, ayagala NRM ebeerewo nga bw'olaba Tanzania. Nyerere kye yali azimbye eri ebintu bya President Museveni era bw'omufollowinga ali ku mulamwa gwa Nyerere. Jaba, nekitegeeza ki? Ne kati olaba nti NRM efudde, President Museveni buli muntu gwavaayo
okulaba nti nno ateekawo atambuza ena kati namyalo emidimu gye gimuliko kati hajati ekyambogo wano hajati kati nakoma wa President Museveni yankweka kololo naye banzimaine bantu bayiruzira ne bamugamba gita yafa kati omuzimu bagwe gwogera era mukuru kisubi kino kyokoze nze simanyi mukama akwongera omukisa kubanga President Museveni muntu avai kwanza President Museveni yangama ogenda kunkoira wano mu office yange onyambe ebintu bingi kubanga walo byenda banti banimba ate nga kituufu holiday kati President Museveni bambi alinga ali ku timing bomb fenga abamuleta mu buyinza butumanyi twaita President Museveni eri atambulira ku scooter eri atambuza ebigere eri atambulira ku maato ng'anoonya mirembe gya Uganda yatwala bogo ye Tanzania kubanga abantu bagala kwogera ku bintu bya President Museveni fe tumanyi President Museveni okitegera tumanyi President Museveni tumanyi speeches onazi yakola mu nsiko yatugamba nga abaana abato ate omwana muto teyerabira so sagala abantu bakutwala nti olina amagezi tolina amagezi oli kisasalala ate sagala kintu kino kifula nti kigende vayiro olw'ensonga nti azaala ekiri akiwongerera olina ebizibu bingi nnyo okusinga ffe byaffe okitegera bulungi nnyo olina ebizibu bingi nnyo okusinga ebyaffe ffe tulina ebizibu bya ggwanga lyaffe kyekyokka kati mukulu if reached to the extent of climbing cuffs in the club so you regard yourself as a man you reach to the level of having sex with your sisters, biological sisters. You sometimes you get drunk and you shit in your pants and you pick up your gadgets and you start undermining other countries of unity. Behave well. And stop your madness of threatening each and every Ugandan wherever they are. They have right to speak. You were not there during the 1980 war in Rural Triangle. Our grandees lost each and everything they had in life. They lost land, they lost properties, they lost life to protect you and your family. But right now you are busy threatening people. You are busy kidnapping people, killing people, threatening other people because for you, you think you are going to lead that country. It won't happen. Why do you give yourself a self-importance every time? You think we are intimidated or we are threatened about your threats? No. For us, we are not threatened. We don't fear because we are already dead. We are dead walking Ugandans, but we are going to reach where you were supposed to be because we are fighting with the foreigners, refugees. So I'm here to address you as a refugee. So don't mess around with Ugandans. Don't mess around with Ugandans. Everyone is against you. The SFC is against you. The UPDF is against you. Politicians are against you. Each and every person in Uganda is against you. You think you are safe. You are not safe. Next time, never joke with we the indigenous. You understand? And that cow mentality must stop. You think that when you pick up phones and you come in social media and posting, threatening people that you are going to be intimidated? No. We are ready to sacrifice our lives to save that country. If you're man enough, board a plane, reach here in Turkey, locate me where you are, single-handed, don't come with your bodyguards. If you're man enough with the 2 balls, board the plane, come here and tell me where you are located, single-handed without your bodyguards. For an open battle. Just board a plane, come here, tell me where you are single-handed, don't come with your bodyguard. We exchange blows, we see who's going to win.
To defeat you well, please don't drink. Don't get drunk when you are calm. Calm when you are fresh. Don't never ever think about that you are going to intimidate Ugandans. That because you have guns, you are the son of Museveni, who even doesn't know where he's, who even doesn't know the origin of his father. And you threaten each and every person. Don't waste your time. Take a week without taking a bottle of beer, board a plane and come here in Turkey. Tell me the proper location where you are. Alone, tell me, I will meet you. I'm ready for that battle. Take a week without taking a bottle of beer. Come when you are sober. I will give you the right answer.